Abakulira essomero lino erya Rwakasinga Center for Higher Education erisangibwa Eshuku mu district y'Eshema bategezeza nti omuliro ogusaanyizaawo ebintu by'essomero gutandise ku ssaawa 11 ez'okumakya. Abayizi bwe babadde bakafuluma ebisulo nga bali mu kusaba. Tubadde tusoma nga tuli kuvaamu ekizimbe kyaffe ne kikwata omuliro. Ati bwe kikuta omuliro tewali kye tugyemu, keesi zaffe n'ebitabo byaffe byonna biyidde. Tubadde tusaba gavumenti etuddukirire etuyambe. Urabona baba kiko mudomo bateye nduru ngomurro domu yakwata za kushika mudomo tino wata mudomo yona murwa gwakwasa domu zona tino wahimu farasi tino yamukesi. Abayizi abalenzi bategezeza nti babadde bakafuluma okugenda okusaba ne balengera omuliro nga gukuuta ebisulo byabwe, olwo ne bakuba enduulu. Bannannyini essomero basiimye Katonda olw'okuwonya obulamu bw'abaana, kyokka ne bakakasa nti ebintu ebiwerako bisaanyiziddwawo. Omwedde omutulizi tuzulire nguzihire oburango ahantu hayire domutwe mwebagishahura konkeji okusya ekacwecerera nk'omulingo gw'okwerumu. Emifaliso gy'abayizi, ebitanda, ebitabo n'ebirala byonna biyidde ne bifuuka evvu. N'abazadde abatuuse ku ssomero lino basiimye Katonda olw'okutaasa obulamu bw'abaana baabwe. Abazadde timanya senior foho okukibarakore kandi balimuza kubuzibwa inebu mwena tushaba gavumenti etero buyambi kitaba senior foho gye kuyatuyamba mu kintu ekyo. Mu ngeri emu wa bodaboda ateberezebwa okubanga abadde atamidde atomedde taxi namba UAR 911X n'akuba omutwe ku ttaka n'afiirawo. Abeerabiddeko bategeeza nti omusajja ono abadde avuganya wala gy'abadde mu kaveera ekimuviiriddeko okugwa, era ne bavumirira abavuzi ba bodaboda abavuga ebidduka ng'eno bwe banywa omwenge. Baboda bennyini bwe balalu bavuga bubi naye bulaba bajja kufa nnyo. Kali abadde ekibadde kitya abadde ava Kampala nga bonna bava Kampala bonna badda wa Kiso ali sipiri z'abaddeko akone mabega ku bampa y'ono ng'ona abadde omwana abadde asala otegeera wakonye kuli n'agwa wansi. Empa ya wuli abavubuka banaye mutuuse mu nguli munywanye enguli mulekera nutsu bitano lengera bimuse. Omulambo gutwaliddwa mu ddwaliro e Mulago. Ben Muhoozi ne Sise Birungi bwe bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.